Tunuulidde abaami abatagaba abaami weewaawo bansawoyo yebeekulemesezza abakyala wano bali wano babyawuddemu nti osobola okuba nabyo ate ne bikulema okugaba era Judith ali wano atukakasa nti bo fe abakyala naffe tulina bye tulina okukola okuzza sayidi eri naye mu byoyogedde temubadde nsimbi oba kuwaayo nati tukomye tugamba nti ekirogo omusajja naddala abaana bawala ab'emyaka gyange mulowooza nnyo bw'ofuna omusajja omugagga ngenda kugenda nkole kino mu ddagala naye nga gwe kennyini omuntu teweetunuddeemu ekirogo omusajja kiri ku ggwe ng'omuntu kitya omusajja ne bw'omunaaba ng'omuwa sekisi ku makya no kyekiwulikika ennyo kale kaŋŋambe eki kale ekinyweza omusajja oba ekinyweza omwami wo kiri ku ggwe ng'omukyala weezuule nga wakafuna omwami wo gezaako okumumanya oba okitegeera mutegeere omanye nti ono noono ddala kiki kyanjagalamu oba kiki kyemwagalamu oba okitegeera gwe ng'omuntu bifo nga tonnalowooza sayidi ndala yonna tugeze omusajja omusanzire mukyala we akukwanye akugambye fayini nkwagadde ogenda kuva eri sipiidi nze njagala kunyanjula njagala mbaga ogenza ovumya omukazi okoze eki gwe kennyini weerwana kozi olutalo lwoba oyingidde mu luba lunene sooka weeseetinge gwe ng'omuwala kyekinga nti ekirogo omusajja kiri ku ggwe so oyingiridde n'amaka g'omulala nga olabira ddala tekisoboka omusajja omutamiza nekyeyali yayagala ggwe ng'omuntu naye kati omuzaalidde ebizibu ebirala okitegeera omuzaalidde ebizibu ebirala tuvudde kwabo ekikwata omusajja gwe ng'omukazi weeyisiza otya gwe ng'omukazi kiki kyoyagala naye Judith sirina kulyawogaa nti ngenda kukutonera anti kyekyo labayo gundi mu ebyo byonna nze omwami wange kitegeeza agenda kumbeera ku bwongo mu kwetega nti ye yeeteze okwetega lwakuba abantu balowooza mbu kutuulaawo okukola kino okwetega nsobola okwetega nekwetegere waka bukodyo kukufaako kukuwa ssanyu it's all about happiness. Jude njagala tutunulira omulembe guno gwe tulimu twagala batuwe true abakyala abasinga obungi nabo bafuba ennaku zino okubaako ne akantu kyebawa abaami kakola naye bwe tukapitulayizinga nnyo okuba nti omusajja mukodo omusajja tampa gwe muzookola naawe bire ebyo tebikukwatako naawe olina okuwa kubanga kwalinga kyagamba neerabirire bulungi nnyo kyekiri kyenagambye nti ddayo relationship yammwe mutambudde ebbanga ki musingi ki gwe mwagiwanga mutandika anti emisingi gyaffe emisingi gya love oba omukwano ogwawano ogwabaddugavu gwawukana bakiseetinga nti omusajja akwogereza alina okukuwa si bwe kiri oba akusaba omukwano society omusajja ayagala okutwala oba akwagala alina okukuwa kakati kibi nnyo nti ne mu kyasa kino era tukyalowooza bwe tutyo nti omuwala ali 25 or 23 akola naye era omuvubuka oba omusajja amwogereza era amusuubira amulabira ekikumi ku kinnaakyo oluusi nga n'omuwala oyo akola ki akola obumwasiza omusajja ssente yensonga lwaki nze abavubuka benjogera nabo bagamba naye bwe tuba nga ffe mbitukeera ku makya ne tugenda tukola lwaki essimu nze ngiggulira Can't you buy for yourself a phone? Chichi cho contributing okubeera boyfriend wange. Fine, tukyali eno. Do I have to contribute? Why not? Ebintu ebyo okubeera boyfriend wo. Chichi cho contributing ako gwenga musajja cause jovana je kwa mutugamba omusajja alina sigala nti musajja. Alina sigala musajja mu roles zakola. Naye Judith, ekirebeseza navuka abamu okufuna abawala oba okufuna abakyala. But ye embeera zammwe kubanga Judith omuvubuka bwanajja akwagadde akwegombye
Judith otandika gamba omanya akaviiri kange kano kakaddiye nnyo mpayo emitwalo 2 Judith okeera n'okola sina kaviiri oli mukubira nti mwasinkanye tugambe sawa 7 akawungeezi nga munange no John wanimpadeko airtime sina airtime abo mwogera ku bawala oba mwogera ku bantu abali mu relationship ya mwezi gumu myezi 2 byebyo bintu ebibeerawo twogera ku bantu abaludde mu relationship ngali waffe nga ne bwayimirira nakugamba nti kino ddala olaba omukyalo yakigwanira omukyala Judith mu maaso go kyandi mutwalidde ebbanga kyokubanga asobola okusaba ebintu ebyo oba omwami okwerowoozaako nagamba kati Judy asaana ebintu bino nti kati Judy asaana iPhone nina kubanga maze naawe ebbanga ki temwantegedde nabagambye omusajja tosobola kubeera nga okola wansi nalesa example y'owino nga mukyalawo yeeyo gye mubeera gye mukolera nenkera ku makya nenkusaba iPhone mba unfair olw'ensonga nti manyi enyingiza y'omwami wange manyi kiki kye twetaaga manyi goozi zaffe oba okitegeera neŋŋamba omusajja oba omuvubuka mwabagala okukwana laba omuwala ajja mu kilasi yo laba omuwala gw'ogenda okusobola kkirizagana era olulimi lwe munayogera lugenda kuba lwerwo which is okay naye nze nje kyenjagala ontangazeemu nti omukyalo ono kale olinga agamba nti bwemuba nga mwakatandika tosaba bingi of course kuba mulina then bwetuba nga tugenze nga tulina we tutuuse waliwo stage gy'olina okutuuka okugaba tiyetaaga kusaba kino ekintu kiri ku baami kubeera ng'ondaga nti onneetaaga onjagala surprising kera kumachangulira ensawo bangulira akagatto naye sokolindeko kamaleyo abasajja babeera n'abantu baabwe nobeera ne boyfriend naye nga bw'otuna bwoti emyaka gye mumaze talina kantu ke yali akuwaddeyo nti kaakano wadde olugoye wadde topu ey'omutwalo wadde ensawo ey'emitwalo 2 tukitwale Dina Judith oyobeera omumaze omumukyawa atakuwa kubanga era bwe nnaafuna Tom ajja kugenda ndabanga ebyaddala basajja mwe tubagamba bamaze sibagamba byemwagala kuwulira wabula mbagamba reality ekintu bw'obeera n'omuwala nga tomuwa tolina kyomugattako kijja kwanguyira Tom okumusikiriza amutwale ebyabikola nakatandikirwako communication weeri nanyumirwaki esexi wonge olwedde tusala naawe kenyini kumpa ssanyu banaye binatukkirize sesente Judith like kundaga nti onjagala ebintu bino mwabikwatamu umpano otya nga tondaga nti nono sokolindeko kiringa kubeeranga omusajja nakira ku makya Judith nkwagala the following day monotone eyo anagi breaking ata bannange malayika mumbejja nkwagala kale n'oluddako nefuna ekizibu ng'okiraba kitegeerekeka nga munnange omuntu wange bulijjo gwenyimiridde kanjagala ennyo osanga wano aneekwatakwata Hello, munnange nfunye obuzibu bwe butine bwe buti. Oh, sorry baby, ng'olabye bannange ekibi nnyo naye katusabe Judy guma. Naye nga nkwagala. Mu byonna nkwagala. Naye mu byonna nkwagala. Gwagamba nti nkwagala. Kakati ntuuse mu obwo obuzibu. Bulijjo nninayo Tom. Kati twogera kulaaba mutima. Tom obeeraawo. Akuwa nezotamusabye. Hello Judith, how are you? Just lunch. Kakati Shafiki gwenfiirako bino yetasobola bikola omusayi gwalina gwa bbulu oba nedda. Ekizibu kikyo kibaddewo kati mbatadde ku gundi ku minzaani. Minzaani oweyinga. Nkwagala nnyo naye munnange onaga hello Tom nfunye obuzibu kiri. Oh kale ninako kankole kyensobola. Yagamba mbere tamanya ki? No. Bannange bakyala bannange tubeere feya. Tosobola yes. Awo tebamusalira no, kati baba bakyala bayita mu mbeera bwetyo n'atuuka ng'ali confused ali mu myaka ayagala kusala wase tolinga afumbirwe naye ng'omusajja gwalina amulaga nti amwagala bwe tudda mu bintu tamubeererawo kaakati tetwogera ku ssente oba laavu ki awo kitegeeza naawe oba onnyambyeko kitegeeza oba ombeereddewo nti bannange tukkirize tugaane
ekintu kuwa oba giving naddala nnyo abasajja kano mbasaba mukakwate eno programu y'abakyala tuliwo okuggusa ensonga yaffe Much twayogedde nti omukyala ono alina omwami atamuwa tumuyambye tutya tumuyambye nga tumuwa kijudith yabikwadde wali by'olina okukola okulaba nti nawe weeteeka mu mbeera eweebwa okitegeera bakuwe yes no what it doesn't mean tobeera kateeyamba naye ekintu kiri kimu ekyamakulu basajja kye mulina okumanya bataata abaami baffe nti okuwa kuno ku sayidi yo kintu ekina okuba ekikulu ennyo eri omukwano ate ekirala kyakusereretinga nnyo omukwano ate tukkirize tugaane nga naffe abakyala waliwo ebintu ebitasobola kukyusa mu society nga society yabigereka bwetyo ng'okukikyusa ojja kufunvubira olume n'ogwengulu nga generation zina lindako katono nga generation zina okwetooloola okukyusa ekikyuke kati n'ekyabaami baffe okutuwa bannange society yakigereka bwetyo nti mwe musooka eby'omukwano mwe mubitandiikiriza ne mu bayibuli mwekiri tetuli mu mate tetuli mu bukyamu kati mwekiri gwe bayibuli gisome okufa ku mukyala wo kikakatako kati n'okumuwa bulungi abaza okubawa ekitiibwa we should not underestimate ensonga y'okuweebwa mu mukwano oba mu relationship oba mu maka nti abakyala tulina okuweebwa